po jako akawuwo nga betambula ebyobusiraamu mu kiseera kino ekya covid. Twalira wamu tulina okusanyukira buli afunye ekirungi. Ssentebe w'olukiiko lw'amasiga mu ggwanga era President General wa Juma ne Zukuri Sheikh Abaddu Nanoba Kasule ategeeza nti ensi okuva ku biragiro bya Katonda kikiviiriddeko ebikolwa ebyekko okweyolekera mu nsi bw'ateera n'yennyamira olw'abakulu okukandaliza okuggulawo amasinzizo. Ekyaliwo ku mulundi gulo ogwasoboka ng'emuggalo gutandika ogw'omwaka guwedde mwalimu okutuwaamu omuwendo ogwali ogw'abantu 40 oba naddala nga olunaku olwokutaano twaleetaaze amasinzizo waakiri bwaba mutukkiriza lwakutaano lubeere nga olwokutaano abantu abo omuwendo oguba gutuweereddwa ng'ate gugoberedde byonna amateeka ga covid tegagamba tusobola okugakola. Ssentebe Nanoba agamba nti abayisiraamu basusse okusosolwa mu ngabanya y'ekkeeki y'eggwanga. Majority b'okutwalira awamu katugambe tulina endowooza eno ey'okugamba nti tusosolwa mu bingi ebikolebwa mu ggwanga muno. Kigambo ekyo tukisaba n'obwemboofu bungi kitunuulirwemu tuleme kubeera mu baana na byana kubanga ffenna tuli baddu ba Mukama Katonda era ffenna omusayi tulina gwegumu. Ku nsonga z'okutunda ettaka ly'obuyisiraamu erisangibwa e Ssembabule, Sheikh Nanoba asabye nti gavumenti ereme kusasula ssekinoomu wabula obuyisiraamu bwa Uganda bonna bulina okuganyulwamu. Oluzze olw'okwagala okusasula obusiraamu olw'ettaka lyalyo lirina e Ssembabule okubawalirira olw'okubeera nti walina ebigenda okuyitawo ebya gavumenti. Tusaba ssente ezo zireme kuweebwa bantu baba babatuukiridde nga tewanabaawo kutegeeragana na kubeera nga ffenna tussa kimu nga abasiraamu abakwatibwako ensonga eyo. Ekigambo ekyo tukisaba kireme kuba beekityo. Akulira olukiiko olwassibwawo okununula emaali y'obuyisiraamu Sheikh Siraje Mudde ategeeza nti abayisiraamu balina obusobozi okwekolera ku nsonga zaabwe gamba ng'ebyenjigiriza ko n'endala. Abaana tubayigiriza basome twagala baleme kutulyaza amaanya ekintu ekyaffe bakituwe baleme ate kiwa bamadiini malala kubalamba amadiini amalala balina ebyabwe era mu nsonga zaabwe abaabwe be babeerayo kuba tolabangako musiraamu nga bamututte Rubaga oba ennamirembe la nete abantu babajje Rubaga n'ennamirembe ne babaleeta mu basiraamu n'olwekyo twagala buli kintu kitambule nga bwe kiteekeddwa okutambula. Sheikh Mudde era alambuludde wa okununula emaali y'obuyisiraamu weetuuse. Covid yagenda okuyingirawo nga Shabani mubajje bamuyise Masaka era twaliye Masaka naawe nga bamuyise mu kooti ajja nnyonnyole engeri gye yatundamu ebintu by'obuyisiraamu ne ssente yaziteekawa. Ne batugamba tugende tutegeera ne balondawo akakiiko ak'okubeera nti kakutabaganya wakati waffe naye tugonjoole ensonga eyo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abitegeererawo kintu ekyo twetaaga obwenkanya mu buli nsonga zonna eziba zituuse.